kuba brief nnyo. Kachai kakuwomere sima. Yes, tubebaza abalungi abali ku Dubai Uganda. New generational media personality mba nkomyewo. Of course ne Devi. Leo tulina issue kitagala ku address nga keri bit sensitive. Neka tusubire mu jatambula naffe abatambudde ku zino series affe eza HV Dubai. Negenda kwa episode ya 4. Nenga tugezaako kubanga tweducating nga tugezaako kubuulira abo abatamanyi. Abamanyi osooka kweyongera video n'ogiyitako. Negenda gezaako kweducating. Nga naffe abamanyi n'abagala okwongera okukola kiko okumanya. Tulina issue esumba Bannayuganda, issue y'emirimu. Bannayuganda basinga tufuna emirimu ne tusobola gikuuma. Tusumbibwa nnyo okukuuma emirimu. Naye wandikoze ekyo kubanga osobola okukuuma omulimu gwo. Nomanya n'omugaso ogw'amanyi oguli mulimu gwo. Bannayuganda bangi njagala kati mbakubeera omulanga. Bw'oba ofunye omulimu gukwate ng'ekyatika. Bw'oba ofunye omulimu gukwate ng'ekyatika. Bantu bangi tuyina emirimu naye tetufaayo. Mulimu ku mulimu muli bataano baddugavu. Abasigadde mulinga bantu 7 naye abataano baddugavu. Mulwane nnyo mukuume ebyo ebifo ebitaano. Kuba buli omuddugavu bw'ava ku mulimu gye weegendereze bazzaawo mweru. Buli omweyongera okwerwanyisa nga mukola mwenna mukendeera. Buli omukendera bazzaawo kalandala. Bw'olwanyisa munnaafuluma ekampani ne baleeta omweru n'ababeeri bajja kwekombayini nga bakulwanyisa. Bakufulumye naawe odde ku kkubo. Munno naye mba mubadde mukola naye ne bakera ku makya ne bamulinyisa amadaala muwe ekitiibwa. Kuba at the end of the day bonna amuyisaamu amaaso mu maaso g'abano banneera kuba mwajja mwenna ajja kuba talina kyakola okuggyako okugezaako okweggyako. Tuleme okwerwanyisa, tweyagalize. Oba ofunye omulimu omunno osobola omuwolereza muwolereze temudda mu kwerwanyisa. Abasinga abaddugavu tuli ku mirimu naye tuli mu ntalo. Twerwanyisa, tweropa mu babboosi, tulowooza mbu ffe bano bakyali batwagala nnyo. Nodda ku muno n'omukonjera ebigambo n'omulemesa obulamu. Kitegeera. Muli ku mulimu baddugavu 2. Mulwane nnyo musigalewo 2. Omu bw'avaako naawe togenda wezaawo myaka 2 oba togenda wezaawo na myaka 8. Sina kusigalawo 2. Wabaawo ka gap. Ng'ofunye oyogeddeko n'abakulu eri fuba olabe ng'osikayo nga muwere 3. Kitegeera. Oba bagala balinga. Bano abasajja kye batusingako. Abeeru kye batusingako nti Omufiripino w'abeera wali alwana nnyo aleeteyo Omufiripino omulala. Omufiripino ne wabazze nti asaba mulimu alwana nnyo at least abeere nga ali appointed. Amusekendinga alwana nnyo amalakole ki. Omu-Egypt waba ali mu kifo oba manager oba ki. Omu-Egypt n'ajja nga ataddeyo application ey'omulimu asudde CV. Amuyitiramu mangu n'amubbira ku bibuuzo akole ki? Ayitewo. Nefa Abafirika oleeta CV yo ekitali kuffe naggwako emirembe. Otwala abantu mu kifo, otwala CV mu kifo. Oyina agamba wano tebakyahayalinga, wano tubiveeko. Takuzaamu ssuubi n'agamba kola ki? Teekawo ka CV ako. At least badda mu kwerwa. Okitegeera. So yenkola nti we muba muliwo 2 lwana okole ki? Ne woba gwe nga tewakyakukolera ogamba oba kasente katono olinyeemu. Fuba nti ne weema nvuddewo nina gwendeseewo nga muddugavu munnange. Beera nga olina kyogatta ku kkalayo. Bannange kino njagala kyebagamba Bannayuganda abawulira olulimi Oluganda nti ne bw'aba wa kkala ki leka omuddugavu akole. Oba osanze mu Cameroon, oba osanze ki muddugavu. Kikituufu. Ffenna abasinga tulina emirimu. Nze yanfunira omulimu Munaggana ye yampisaawo. Kitegeera. Ye yampisaawo ne nannyambako nefuna omulimu. Ne bwe nali nkola naye sibitegeera bulungi. Naye yannyambako nayogera n'abasajja n'alimba ne mpitawo. Obulamu buno tulina okuba grateful. Oba ofunye torch gipasingira omulala. Wale kino katogenda kifunamu. Modda ku Bannayuganda bannamwe ne mubasuula interview. Oli najja n'omubuuzabuuza ebitategeerekeka n'omulabisa n'omujungulula n'alabika ng'omujega mu maaso ga boss. Bw'oba osobola okuprotectinga muno omuprotectinga gye. Bw'aba akulabye wali nga gwe omu kubabuuza ajja kuwa ekitiibwa mpozi nga musiru. Kitegeera. Baana b'obuwala muleme bakozesa nnyo. Akuba olina omulaba amugambye simanya agwahayalinga ogenda kugenda ne boss nodda kumulira mu byekisirusiru kuba abawala bali desperate.
kitegeera waliwo n'abatali desperate abamanyi kye baagala azze ku mulimu manya nti ono azze alina ekigendererwa ate ozze mu kusonzeka bugambo gambo nti omukwano sooka omindinge gundi sooka omufunire omulimu ate newaba aganye si lutalo waliwo bamu nga bamaneja ku makampani agamu kino nja kyogera nga waliwo bamu bemmanyi ng'alwana n'oli because oli yakwana omuwala n'amugaana n'alwanyisa omuwala oli ku level olinye amadaala oli manager oba ofaki abawala bangi sosasula nabo ne Dubai bangi nalo n'abayimirira ku makulu oli ne w'omugamba n'agaana isi okay si lutalo ate nze mu ntegere yange n'okwana omuwala n'agaana n'agamba tekijja soboka ate nze ntegere yange nandisuubidde nti yeyandibadde asinga okukola ki okuba mukwano gwo kuba ogenze mu ngeri oyo aba mukwano gwo kubanga yandikumalidde obudde nga takwagala takikina okitegera n'akumalira obudde naye akwanguyiza n'agamba tekijja kusoboka kitamala nnyo budde okitegera mwene ensi gye tulimu obudde buli omuntu yenna akumalira obudde mwene ensi muntu mubi nnyo so ebintu nga bye tulina okwewala tulina okweyagaliza tulina okusikangana n'abakyali bange ewenkolera bali mu security nene ffenna tuli bantu olina w'oyokya nakyo nagamba muganda wange abasajja bakutaddeyo nekola boti ne boti ngedagezaako nkola omusajja n'akulwanako n'akubako n'ekizibu kyakuwonya beba abasajja buganga kati omusajja mwoyo gwa ggwanga okitegeera naye otuuka mu bantu okitegeera n'akukwata n'akujungulula n'akulabisa n'akwata vidiyo zo yennyini ali mu security temukola na wamu oli mu cleaning ali mu security n'akwata vidiyo yo n'agiwaayo mbwakola nnyo waliwo ebintu gosobola bibuuka amaaso n'obanga atalabye nene mbwanga mulopa buli kimu mwabakola buli kimu badduka vanyo bokwata n'owaayo abasajja ne bakwata ne bamujungula ne bamugoba ku mulimu waliwo ebintu bintu laba ng'omuntu n'ogeabamuwoninga sooka oyogere naye mugaye muganda wange kino bweki okujjako nga naye asuusizza omugambi ogwokubiri ogwokusala awo kati oba olina omutta naye bano abasajja nze nkoze n'abana abasajja buli kala ye omuntu gw'ogenda ayinza okukola ensobi n'ogenda n'ogamba n'onyonyola manager n'okola kino omugambe kigenda amaaso n'akugamba okay nja kwogera naye okitegera isi a branch manager naye takitwala wa manager mukulu najja n'ayogera naye because bagwanga limu n'amalirira ebibye naye oyinza osanga oli muddugavu alina position alina nesse n'alaba ekintu n'agenderawo direct owa manager kati gundi manager oli agenda balaba ati abajaji alaba gwalese muddugavu n'aganye bannange bo bwebeereramu okimanyi bo bwebeereramu ekyo mukimanyi bakavalinga bannaabwe naye giba mirimu gwajja okukola oba gwa balimu omuddugavu weka gwajja okwoza ebintu gwajja okukola buli kimu nga bo bali abo beetoola bwetooloozi tava wano abalina ofulumanya esigala simanyi aba yakadde agenda mu ttooyi aba yakako bebe babeeramu ate woovaawo ate wogamba ng'ono yeetooloola agamba this guy too much girigiri oyogera nnyo too much talking no work okitegera naye ng'ate ye emirundi gye yeetoolodde wabweru mubagenda nnyo esigala baba washroom gw'oli awo buli ogezaako genda where are you going olina okuripootinga ewakasajja okabuulire walwanyisa bamuddugavu muno bamugobya ku mulimu oliwoogwa tokyalinaayinza nakukuwolereza tokyalinaayinza kukuprotectinga bufala buloopa buli kimu bino tutukolera ku mulimu n'ogamba musajja leero ngekaŋŋere mpoemu essaawa emu oba eddakiika 3 nagamba kite nakubeereramu n'atagamba muntu yenna nasigala nga bamubuuza lwaki munaaliwa waali naye just akkiriddekawo wansi naye ng'okimu eddakiika 3 omusajja agenze powamu tali fiiti naye mmwe yagenze dda bwedda ndi wano nzekka yandeseewo emirimu mingi agenze bugenzi tava muto owo omuddugavu wandibadde ayinza kuba naye nkyagenda kukuwereramu agaiba naye omusajja ki omusajja bwati ne bwati nze mbibabulira nze ebiseera bisinga nkola ku mulimu nga ndiwo naye mbawo zekka ng'abantu bangi ze sifaayo ze nkola kye ndeka babbosi baba balina kibagulaba ne bakyerabira ze sifaayo simanyi era kira nti mujjako mukireka ku pending ku peesi yange
ne mayanja bakola chap chap bavewo naye togenda kudda ku bantu kuteekawo pressure musajja taliiwo bannange gezaako protectinga muno bali mu security mu protectinga baddugavu bannammwe naye oba tonyumya naye mulabireyo okiyamba okiyita okigambe jangu toddamu kukola bino kiraga akatambi teri muntu alaba akatambi n'ateeberera mpozi nga mbuzi teri muntu alaba akatambi nga alina kyakola ekikyamu n'ateeberera olaba lumu nali nina gundi awo gye nali bagira Vocal Hotel twali tukolamu naye ekiro nali nkola kiro kati nali nange omuzenga we ngenda okujjayo eri ebintu like mu kiyungu waggulu eyo wansi biki nsiba lift zini nanti kati lift yali service lift nga wogireka negenda oyinza oyimirira 15 minutes abatalaba nti bayitamu abalumu service biki kati ngete erina fulo 50 mwezi kakati wetuukira bweri ono ajjamu ono alina osika katroli akalumu service atwala like 3 minutes ng'oliawo okoye kati nanze njisiba n'empiki nga kyenjagala n'enkola ki kati lumu omusajja Omunigeria nampita mu gundi mu control room n'angamba olaba wano kamera ndo ye lift mba nkulaba biki bweki toddamu kikola kube bekola sound eno tuba tugifuna wekola sound ogenda lumu manager ajja kugenda akole ki general manager ajja kuwulira sound agende mu gundi ku CCTV nenkimanya nenkola ki naye ate omuntu omulala asobola agenda n'agamba manager ono akola bw'ati nange ate nange nali njagala nyangu y'emirimu kuba eri wansi baba bakola baba beetaaga odda ziba zikola ki kati bw'oba oli ku hoteri oba tebalina bye bataagala ozanyirezanyireko abantu abakola mu hoteri mukimanyi lifuti togizanyirazanyiramu ogigira biki nze nagendanga ku bantumanga wagguluko ekisi babeera swimming pool n'ebisigadde naye nga lwo mewali munauganda nga tulengenda tukuba ebibuuzo bampita eno wansi banninze akasayi kasuse ne kakwata footage ne kagiwandiika ne kagiweereza hoteri naye kakalina yita mba security omusajja omuddugavu n'agikwata n'angamba olaba omusajja yakutaddeko yimero giraba gyekoma obeera nnyo wano n'obeerawo obudde bungi agamba omufo ky'okukola oba kuba kampuni za njawulo musobeera mu kampuni nga mulimu abantu nga 10 naye musajja n'ambulira ekyokukola sikyalina budde bwemmalawo mpitawo bwisaketi genda kukolabira kuba nti manyi video bweyitawo negenda mubagagga muyinza obutasigaza muli so bannange ekyo si kyekitwesa okwogerako ekyesa okwogerako tuze kwogera ku nsonga like engeri y'Abannayuganda gye mulina okukuumamu emirimu n'engeri gye muluzingamu emirimu eteetaagisa mukitegeera twagala kukwata ku nsonga ezijawulo abasinga muzitunule mwesorting gye muli kuba twagala nnyo kati ofokasinga nnyo ku Bannayuganda bannaffe abali wano abasinga mutuuka wano ne mulowooza mbu ebintu byangu mukitegeera ina point zengendo leeta mukola ina point za jeta tugeze okukuba nga tuzibalance nga tubinga tuba ekintu ekiri balanced kitegeera ngenda bagamba new generation personality katugwe gwamanyi obimanyi yitawo buyisi etuli ku new generation abantu abapya bakatandika okukola mu Dubai 2 n'okwambuka kati mwabasigadde mubimanyi muyiribye bano ba 2017 kuba toyiga kitegeera so ekintu ky'amaiso okusinga okugobya Abannayuganda ku mulimu Abannayuganda oba abantu ku mirimu mostly time keeping tugenda ne tulwawo okutuuka ku mirimu ddala ffe Abannayuganda abasajja bateeka wali ekintu kyabwe ekyoteekamu ekigalo kimanyi bulungi olina opankinga in before 10 minutes okangeze ogenda kola like ku ssaawa 8 ez'emisana olina opankinga essaawa 7 n'eddakiika 5 kitegeera before 10 minutes oli mbudde nti lwaki oba pankinga before 10 minutes nti woba ogenda okola olina okusooka ochekinga okangeze oli barista you have to check checking machines kwezi kati okola morning shift olina switching on machines o checking zino zikola ene okire kola bichi ebintu byonna biriko dates zisoke bichi okitegeera kati ezo oba olina okozesa ezo okuchecking okulaba kumatobanga wetereza omugaga ne wajja ngalaba date yemu nga teriiko obanga akuliko date yayiseeko ekintu ne kiri expired nga wazze ku shift y'okumacha boy omulimu tolina ze nkubuulira kuuma obudde tebagala abantu bajja leeti bano basajja babala budde anti tebabala mirimu gy'okuloja kwefula siimula ennyo obeere nnyo mu kamera weetoola bakebere nga wazze leeti
ojja yitaawo bo bafa budde babala budde tebabala kukola nnyo kukola ku mala babala time ate buli wobeera ku mulimu baako nekyokola kubaka weebuzeebuze ne woba otambula olaba ne woba weetooloola bwoti bo baba bakubala nti oli kukola bo tebalina buzibu baweetola kasita bakumu nga bakola mu kamera kati olaba obuzibu bw'emirimu gyaffe gino oli bw'abanga ye atambula nga tewali mirimu naye nga bamulaba agenda eno akola ki naawe nga oli takola talina kyakola naye ng'ali mu kutambula ali mu kumuvinga bamulaba amuvinga naawe gamba tewali kyakola kantuuleko wano gwe bajja kuyitenkera mu ofiisi bagambe tolina kyokola tolina kyokera otuula butuusi oba osooka okwebuzeebuze okitegera so tukozese obwongo ku mirimu nga tuli ku obudde kintu kikulu bannange obudde tubupime tubukuume waliwo abakola balisters abakola mu biyungu orders we zijjira ku budde abasajja wano ajja okulya nga ajjidde ku budde sooka understanding ekaliba y'omulimu omulimu gwawe gwetaaga ki guneetaagisa otuuka mu budde tegeera omulimu ogwo kyokola kikola ki okola ki kati odde ejja kujja naye ng'agikoze oba deliver oba ki nga bajyagalira mu budde ojja giritwala nga erireti ajja kugamba ngi counselings ekyobudde kyo kibi ku buli mulimu obudde bwo okitegeera panti nga yini nga obudde bukya ekirala twewala entalo ku mirimu nze n'enjo bannayuganda abasinga tuba mu ntalo n'ojja nemuwala n'omusajja ne mweyogerako ne mwagala n'olwana muleekaana amaloboozi gayitamu buli muntu abalaba abasajja babawulira mu kamera kuba waliwo kamera eziriko amaloboozi wali waliwo n'ezitaliiko muli awo mweyogerera bakasitoma bebuuza bano bali biki mwogera mu Luganda ate kitegera mwerangira mu Luganda laga ekigere ajja azunga mwevumaavuma mwagala lwana babataasa na butaasa mugenze mu kiyungu mwagala kwekubirayo ntamu bannange tukakkane temutuuka mu washiro mutandike lwanyisa byangwe babita bata bino ebisiimula bwagala okuba mu n'ekisiimula bimopingi simanya agala kuba mumwanyize babage mu kirininge simanya takisi bannange twewala entalo ezi ali necessary omulimu kintu kikulu wano omuntu atalina mulimu mumulaba ku kkubo muganda wange ate nalyo kati lyafuuse si lyangu litabuka buli bakansolinga ssaawa zino yinza onoonya kampuni ekuwa nga togiraba nga olina kwekolera visa nga tolina miliyoni 8 ku 6 bantu abasinga temulina mikisa egyo ojja kugenda okunoonya okubalabala akasene nga tekaliiwo wadda mu lwana gwolwanyisa akusinga ku mulimu okitegeera ne waba takusinga wano mu mateeka wonna kasita okuba omuntu obusungu bukakkane waliwo kampani egy'okukavalinga nti bemalire mu kampani obaki waliwo abatagenda kukavalinga nga oli ajja kuwaayo complain bamugambe genda ku police. That is a police case. It's none of our company's business. Oyinza kuba bakubye nnyo n'osusa aliwo abantu nga babakubanga Fangoni Forest nokitegeera oyinza okugamba so ekintu ekyo ekyokulwana ekyaki okusinga kiva njagireetera mu point ey'okukuuma obusungu. Ffenna tuli bantu, ffenna tuba n'ebitusumbuwa, obeera ne stresses, obeera naki, olina ozikuuma, tulina okuyiga, we have to learn okwekontrolinga. Point enkulu yakwekontrolinga. Oli ku mulimu fine, tubeera ne challenges za njawulo, tubeera n'ebitusomooza, tubeera naki, tubeera n'okunyigirizibwa. Toyina mulimu gw'ogenda funa no mu Dubai ng'oli mu Dubai. Tewali mulimu gwonna gw'ogenda beera mulina challenge, buli omu bw'ali. Bw'ofuluma kino ekiyumba nga bali tebakuwa mmere, ekirala bajja kuba bakuvuma. Bw'ofuluma mu kino ekiyumba nga badde bakukozesa nnyo, osiimuula nnyo, ekirala abaana bajja kuba bapama buli wamu. Bw'ofuluma kwegamba buli kimu kirina ebizibu byakyo. Buli mulimu gw'ogendako gulina problemu zaagwo, gulina ebizibu byagwo, challenges zibeerayo. Naye ekikulu kya byonna tulina okwefuga, tulina okuuma obusungu. Mbunzi ono angamba atya akola ki? Kakkana. Gwe musiriikirire. Omanyi ekisinga ekyokulwanyisa ekisinga kwe kusiriikirira. Bannayuganda olina okuyiga okuzannya smart. Okitegera?
waliwo Waliwo guy. ku mulimu yagala kwokyesa. Waliwo guy yali ansojja sola naye nze musiriiki ankola ki naye because nti nze nali nkola mu environment gye nali nkolamu nga soogera ate kyampa nnyo kubanga bantya nnyo nga bagamba this guy doesn't talk, is very tough. Kati nga nze nabeesonyiwa nkola byange nkola ngendera ku script ey'omulimo nga bwerina okubeera so nemba wa gap naye nga bye boogera ayogera n'awogana biki nekyo kyolina okuyiga nti wano Omuwarabu yenna kasi aba ayogera enjogera yaabwe bawogana ekyo kirina otubeera mu mind nti bo boogera nga bawogana balaga amaanyi ini nature mu ffe bannayuganda nature tetwagala tuwoganira ekyo yes kiri nature ekyo obutadda ekyo kiri nature mu bannayuganda nkozeeko n'abannayuganda nga tuli mu kampani y'emu naye ng'oli agamba ni akasajja kajja ne kakuwoganya tetukyagala but tulina okukopinga nakyo tulina okukopinga nakyo onaava wano nti onambogolera ojja kusanga eri manager akuwoganira n'ogamba oba ono mukole ki so tulina okukopinga n'environment tulina okustudyinga environment ekifo abantu olina ostudyinga abakozi b'okola nabo olina ostudyinga bamanager ogambe kati ono alina ebimusumbuwa nze nagendako nali njagala kwogerako ne manager nemugamba njagala kwogera nemutwalira akacyayi mu ofiisi ye nanjagala nangamba alina ebizibu biki kati omusajja ng'oyo ayinza okujja n'alaba like kasred mistake naye nze kuba yakiŋŋamba personally twalimu babiri nangamba ngenze eyo mbadde ninayo gundi event ebaddeyo biki byonna bindi ku mutwe bakoze kino ng'abiŋŋamba nga kwegamba ali so stressed naye kati ajja kujja ku mulimu akusange ng'olina small mistake gy'okoze because yetise naye ebintu bingi mu mutwe atandika okuwogana akuvume kati gwe olina okukakana naye abamu ajja kumudda aga biki ombogolera ki biki okitegeera oli olw'obusungu amugambe todda so olina naawe okuba okumukakamu bannange point endala customer kintu kikulu omuntu yenna gwe wa service kintu kikulu muganda wange oba oyo oba onyiize oba bakumye oba bakukubye oba bakuvumye gye wayise mu bed space walwanye customer mwanirize ne smile kakkana ng'oyogera ne bakasitoma bano abantu basobola okuddayo nakukolako nakuwandikako email just wait oba complain n'agiteeka mu basajja onutamanyi kirininga abaano abaali oba osiranye bano abasajja bavalinga nnyo kasitoma era kyova abasinga moment bayita customer service ddala fe abali mu hospitality customer service ne bano ababeera ku floor waitress waiters omusajja ayinza okugira n'omutunuulira ng'olina ebizibu byoye waka olina stress zo omwana mulwadde n'omutunuulira asaba ssente ng'olinga oyiringa oyagala omukuba n'awandika email n'agisindika n'agamba this guy is very tough even I get scared abasinga muyina amannya wano ate amanya yesu babateekawo ne mutaaga aweereza buweereza erinnya omuddugavu kuba kati bwe tunaddamu ebyo bannange twegendeze tugoberera amateeka gezaako obeere ng'oli musanyufu kasitoma kasita ajja bwagenda ne bwonyiiga wagenda ne onyiiga okunyiiga otuuka ku mulimu seke bitaliiyo nti bwakulaba ng'oli mukakama ajja nakwokyayo tozina abantu bokolako nakusavinga nakuyita nakuteeka ziri mu toziteekayo mu kakepe webali because oli muntu musanyufu beera open beera ate beera nga mwera ku mirimu mweyamba ddala abaddugavu mweyambagane kitegeera muleme kuba nga bisaba mwerwanalwana ebiteetaagisa point endala ndowooza yandibadde bw'oba ku mulimu omuntu akusingako aba akusinga ne baba bamugambye mubadde mwenkani bamufuula incharge totandika mulwana tandika muyisaamu maaso niwe bambadde musinika nnyo naye amaanyi nga muna musiba musiibuusi
ng'abadde babavuma aba babiri bw'afuna ku kitiibwa muwe ekitiibwa kye bino ebisigadde munabyevumira mu bbaasi muwe respect kuba asobola enkyo okukutaasa basobola omugamba oyo akola nnyo n'akubeereramu mumanyira abantu lwakuba muwali naye n'omuswaza nembana abalala abapya abaakajja n'omujungulula ne banga banyi tebakyamuwa kitiibwa nga mbutuufu alina okujjawo afune ku kitiibwa alina okulwana kugundiye okubalaba nga nti naye asigala ng'alina pride eyo okitegeera kiba kiba kubanga oli liida naye nga toli liida nga toli liida kubanga oli akuba muli baddugavu mwenna asiba akuvuma newe ekitabo ekyo ne bwewabundi fine abamu betukola nabo nga we nkugambye nti babeera ne pusha okupushingibwa nga bakoze bwaki abakulu bajja muleeta omuyigirize bamufuule bamuwe position nga ne byamanyi omusinga kuba gwe yamuyigiriza gwebeera mukakamu musajja agamba ono supervisor mu muyigirize bakikubuulya wana basajja ono supervisor mu muyigirize basajja tebaswala agamba ono mulese nga supervisor naye mu muyigirize naye mumulage buli atagamba muyigiriza agamba mulage ekyokukola ati nogamba ate supervisor yeyandibanga nenga sente afuna nnyo yeyandibaddandaga ekyokukola n'abeerawo omwaka mulamba paka bwayiga naleteko bajungulula okitegeera ate nekira baganda bange lwakakondiwa ne Dubai bw'oba olabanga waliwo ekifo kiriko akasente sente nga muli bangi ngola bangi abakyagala bw'oba osobola kikole ki bw'oba osobola sigamba omuntu kwemalamu sikumala mu maanyi niwe oba olaba ekifo nga kigenda kuteeka amuziwe bw'oba osobola sooka okireke bantu bangi zebenda byone bamugamba tukuze n'abyesonyiwa kuba wano mu nsi gyendabyo ne bakufuula omukulembeze bw'okola nawe unatandika okulwanyisa ne bakujungulula ne bakweka ebintu ebiri expired abagaga bye bajja bye babijjayo ne bakulwana bannange oba osobola okuboneza ne kyaliwange security bamugamba tukuteekwa supervisor naga naswamamu nasigala kalevo kaliko era omubaleeta omuddugavu omulala yamubuuza ekino kiwadde osobola okukitwala naga njagala beera ate omuddugavu bamulabiza ku njuba abasajja bazze ne batulira gwe baateeka waggulu bazze ne batulira mu meeting ne bamukasukirawo wabweru nze nemugamba musajja nabanze benagambye benabiraba so oba kuteeka kati oyinza okuba oli muddugavu wekka oba kutadde okole n'abayindi mwonna muli bakulembeze bajja kukunyigiriza baba bajja kunyigiriza bagamba ono tamanyi kyakola biki omusajja ajja nagamba omusajja yali atukamba ono gwe mwalonze n'okubala ate tamanyi mulonda muti omusajja ng'ono n'amujungululirawo mu bagagga balinga okulaba nga talina makulu kyokka nga bebakuwa ekifo tamanyi esigadde kujjawo so obeera okuuma position yo oba osobola okuuma position yo ng'osobola engeri gy'ofunafunamu n'ofuna woofuna ati ne bakongeza omusala mu kifo ekyo kyoba okola sigala naye wano we bakuwa obukulu sigamba nti muddugavu yekka so oba ku mulimu gw'e Dubai lwana nnyo okola ekyolina okukola mu budde bwakyo obutuufu lwana nnyo yowala entale ziteetaagisa lwana nnyo beera ngaokonektinga ne bano nga basobola okufuna kibakolaki kibakwagalako kitegeera beera okukola ne tiimuwaaka yambagane weetaagisa oyamba afuna kibakwagalako bakwagaleko nti oyo asumbwa naye ayoza ebintu oyo asumba naye ono asumba naye amanyi okusiimuula oyo wasiimudde teweetaaga kuddamu bw'oba okola ekintu kikole n'omutima wava wala muganda wange wobeera ku mulimu gwonna sooka oyagala omulimu ogwo mwava wala muganda wonna oyagala kyokola kijja kwanguyira okuyita mu challenge ezi zonna zojja ofeesingamu because okola ki oyagala kyokola abamu agenda n'afuna omulimu agamba nti omulimu ngukolako naye nga talina mutima ogukola mulimu ogwo bannange banenja bagamba baganda bange ffenna abalwana bye tukola tetubyagala nze mbonabona n'okkeera n'omutwe nguwalula wansi ku kkola niwe ogwalula ku buliri bwoti ogende naye oyanguwa kimu osaba Katonda kantuke mu metro entwale kasantula mu metro nga nkita kasanfuna wentula basobodde otuula wansi n'entuula naye nga ŋŋenze tosigala waka weewalula ogende togenda funa wano kintu kyoyagala buli mulimu gulina ebizibu byabwe ekirala kyeŋŋamba nga tumaliriza tufollowinge
wetufollowinga nti oli ku mulimu oli mu kampani bwe baba nga olimu ofunyemu ogundi communication yogera ne manager mugambe kino bwe kiti ne bwe kiti kampani webanga tosobole kola beetaaga sick leave providing a sick leave mu budde kuba kyo kiri mu mateeka nti owaddeyo sick leave omusala gwo tebagenda gutema tebagenda kusala sente zonna teriyo kampani egenda kusala nga oba otaddeyo sick leave temubulaabula ku mulimu basajja bajja kuba musikondinga simanya bakwatidde myenge simanya badde mu kayembe kati following steps omujaga w'ejjeberali bamukwatireeyo babadongo bagenda kukola ku makya tadda yagamba batawo message mbw ali awira akatanda ke ako wansi yali asula guli yaddirawo wano tewali budde mukazi wo teeka wali gwe batandikirako n'akalala ko talina kwerabira safety ku mulimu kintu kikulu safety waliwo oli najja nga akola ebintu keyalesire muganda wange wonoofuna obuzibu wano nja kuwaako example emu alina kyali wange ali akola mu kiyungu najja n'afuna akantu ne kamufumita wano ku ngalo okitegera kakati we kamufumita olinga wonoogamba like yamuwa advice teekawo sanitizer najja n'asima yamaliriza nga kano bakakutuddeko balinawo katemako hafu omanyi kampani kye yamugamba nga kawonye nti ekyo ekiwundu kati engalo nga woogize tukusindike mu vacation emyezi 3 najja n'abingamba ne mugamba bakugobye lwakuba ekyekyala tayagadde kugamba direct naye okugamba myezi 3 nga kampani erindiridde gwe olaba wano bakuwa omwezi gumu naye nga gubaluma vacation ebaluma nga tebalina kyakola naye nti eri muki mu mateeka eyo mu contract okitegera naye namugamba myezi 3 kampani ya nyoko yani njagala mbagambe ekino kino bannayuganda banange nga tuggalawo baba bakugobye buli muntu yenna so safety kintu kikulu buli muntu yenna wano e Dubai ku nsonga y'omukulu weekulembeze buli amazzi gagenda kuyiika ebijjanye vaayo dukawo obirala ebisigadde nga byo bintu biyise teweeteeka ogenda kufunira buzibu odde kampala ng'oli mulema oyina obuzibu ogenda kukola famire ng'olina ogirabya ddala mu abasajja mu abakazi ojja kujja face weetaaga okuddukawo oddukawo okitegeera mpozi n'ekira njagala kimina otegeera kimu guno mulange eri bannayuganda bonna nga ndi ku mavivu embeegayiridde ne bw'oba gwe musimuzi asinga noba gwe security guard asinga noba gwe balista asinga noba gwe coffee roaster asinga noba gwe ani oba salesman asinga oba saleswoman asinga oba chef muganda wange newo n'aba chief noba oli replaceable ene ensi basobola okuliplacinga togera unoloza mugwe wakimala teri mukozi asinga kampani bunene taliyo tumekola nsubize ndebeka abantu nga nangi mutya nibamugamba boy yita wali nibateekawo gwe omukyeka kati atenga bajja leeta omuntu bamuyikize nga talina kyamanya ku replacing anti kankubulireyo ekintu kimu abantu abamu kye batamanyi nti omukozi yenna azimbibwa buzimbibwa ekyo kyolina osooka okumanya kampani zodi okuteekamu obudde okitegeera nti kampani esobola kuba wano tebagendera ku mpapula okitegeera nti ono kyefu aze wano yabisomerera no they can build ne bazimba kyefu waabwe okuva wansi ne bagamba nti ono yali steward ne bamuzimba nga akola ki ne bamuzimba kati baba basobola ozimba omuntu omulala yenna n'akuliplacing kati tobeera n'ogamba nze manyi kino biki ekyakugamba genda n'afuna omulala ne bamuyigiriza ekyokola ne bamulaga ekyokola kino obanga oyisaawo ate nekira bannayuganda bannange nga tumaliriza era subscribing likinga tambuza video munafuna information bw'oliba ku mulimu gwonna beera nnyo twekuumire nnyo ku mirimu egirina like nga tulina kye tuyiga buli lunaku buli kino kibabuulira mulo abasinga mugenda nnyiiga naye buli onaabeera mulimu nga tolina kyoyigayo that is a long place
for someone alina family e Uganda alina abaganda be Uganda alina agenda osuubira ozimba obulamu bw'obeera mulimu nga tolina kyoyigawo okwetika togenda yiga tolina kyowegatta ng'ogenda kwetika ogenda menyeka bumenyisi mugongo okusiimula ogenda siimula busiimuzi paka bwofe muntu waliyo Kampala bisobala yakava mu kyalo lwana nnyo onoonye skill bw'oba bakutadde mu bwa steward tandikiraawo awo waliwo ekkubo oli steward eryo tobeera mu bintu nze ogwange guguno omanyi waliwo bano abeegeziwaza oli steward oyoza bintu bakutadde oba mu barista section oyoza giraasi ofokasinze genda obuuze barista omugambe okakoze otya temperature ya machine coffee machine ogipima otya kofi opimye gulamu zimeka okola singa expression okoze otya baga eno erimu kinaki recipes eno gye bayita batya babera ne recipes ziri wali ku bisenge obikuzi Yesu yita mu menu omugambe kino bakikola batya beera ng'olina kyoyiga osanga oli mu Uganda alinga mukebe abakimu bwatyo atunde atono batunuulira kola emikwano bajja kwagala bajja kuyigiriza beera nabo genda mu owa chef funayo section gy'oweesibako omugambe oke eno pastry mukola migati cakes biki omugambe chef bino nsobola okuyambako nzije nkuyambeko mpa measurements nkukolere kino nze bachefu benjagala ajja kuba n'emirimu mingi ajja kugamba amufubize okay make this for me 40 grams of sugar 1 kg of scales zibawo wali scales ajja kuwa scales ogende ng'oyiga enkya ojja mugamba nkukolere kino weekiri kimanyi omugambe last time you give me measurements kugambe do it nzembera ne bali wote bojo nzembera ne bali bachef bakole wagulu gye tukola bachef bafu oyambukayo oyinobera friend ne nabo nze ndikone ntukende bengeje bakolamu ebintu notikao nakusalira ku baga noli aga soko tandikirawo nosoko olya siba na Uganda ne ntukende bangamba soko tandikirawo nosoko ndirawo kibala sima nakirira wansi nobanga okola emikwano bwoti nobanga abantu bakuyigiriza nagamba kateno jaba gitako bwe ne bweti mulimu kino nakulya recipes ebintu byonna bibatekamu ne mumutuka ku mulimu nobanga tolina kyoyiya bobo likirina usogera ku machano fuka supervisor naye eyo ofyo joyinemu gikozese ofune kyewegattako onalo courses nyingi somayo ka course omulimu gonna nze mbabuulira nti waliwo emirimu gyenjungulula bantu ojja kwogera omulimu gwanyiige enzo omulimu gobeera omusoma abeera wano paka ku macha simanya kola bijimirira simanya bitya sibisobola nze I believe nti omulimu gw'osobola nenga nenkola e Kampala ba nenkola mu Nsendala kyandibadde better kiba better personal trainer osobola okukola buli wamu abantu baagala bikkiriza wala osobola okukola Europe n'obeera ng'otraininga ye steward osobola okwegattako n'ofuka chef within years not even years noyambako pastry kigundi wali chef n'ofuka nayo pastry chef munfo obadde oyeza bikopo ku cafe n'ofuka barista ng'obiyigiddawo nga kyeweetaaga kiri kimu genda funa wali gundi kasoma certificate wano waliwo amasomero Jax Barista Institute bayigiriza coffee yogenda noyiga coffee bayongeddeyo kati basomesa ne roastery kati gwaliyo nojabeerawo gambe ate simani neekomako muganda wange genda mulimu okugattako waliwo courses online ku Udemy ogenda olinayo course osome oba ya computer osome obeere ng'olina kyewegattako buli kanaku kubasonga oyinza okuba tolina budde bulungi tolooza mbogenda beera clean e Kampala bona bivaamu ojja kudde Kampala ng'okaddiye bukaddiye yesobola okuva nga chef n'ogenda ku Serena n'okolya miliyoni emu kitundu kale bwe bantono oba miliyoni 2 naye ng'ofuna miliyoni e Uganda balista ojja kudde Kampala ogenda okole mu cafe Javas gye ziri okitegeera naye gwe clean ogenda kudda okolewa muganda wange ogenda kuleyo kaddiye bukaddiye saagala nnyo gamba mbu oba njungula oba oli comfortable omulimu gwo muganda wange kola ne just nzagadde bagamba abanyiiga munyiige new generation tugezako kuba buli kubikola bavubuka maaso abakapya bajja mu Dubai bwoba akajja mu Dubai bwoba okola ekimu kya kijega kibeeremu ebbanga genda mulimu gwola ate nekirala kati olaba kati nja kugamba nga nze sector gye ndimu waje chef biki ebyo obeera ne certificate oba barista n'oteekayo certificate mu company ng'osaba omulimu they value that certificate kituufu ne sente ze bakuwa tezenkanankana n'oli azze nga talina certificate kintu kyonna kyekyo ate ku certificate eyo gyongereko experience muganda ng'olina experience olina certificate yo kati kangeze obadde steward ozze ofuuse chef ojja ofuuse
komi 1 komi 2 komi 3 emitendera gyonna ogiyiseemu wofuuse chef wajjudde n'oyongerako ka course kangeze ogenza osomye ka salad course ogenda mu kampani osabayo omulimu n'ogamba mbaddewo emyaka 3 nina experience ya myaka 3 this is my certificate nga yawan Dubai baba bajja kuvaliwe ngoba ojja kuba ozitowa muganda wange n'ekya njo bakabiri mbakubira omulanga bana Uganda to upgrading gezaako nnyo buli mulimu gw'okola obeere ng'oupgradinga tobeera balista olwo chance ejjango soyingira tuyingira olaba nzomanyi ekintu kimu ekisinga upgradinga ne ssente zeeyongera oli ajja kwagala okupgradinga essimu gwe twakusiimuula lwakuba wafuna gundi supervisor kyaliwo weebaka ojja kubaka emyaka 2 omaliwa mubalaba abasajja bano mubalaba basimenya babanga ali mu cleaning ageza olubuto omucere gumukeza olubuto talina kyongerako aba ku mucere akadiida wali comfortable kibi nnyo muganda wange buli lwobeera mu kifo ng'oli comfortable ekisinga okuba obubi ate olowooza mugwalubeerera enkyaba kugamba yitaawo muganda wange tekintu kibonyabonya abantu mu Dubai nga kuwandiika CV nnyingi wandika CV ya balista bakujungulire naye ng'oli balista ng'oli chef owandike gundi ne area gy'otagetinga erabika tobeeraawo simanya owandise bannange nawandika CV nowandika kirina kati olaba nagane ya kirina temumanyi welira kibaluma oba kibaluma nti oli wobeera ne experience like nga ffe tukola mu hospitality bajja kuteeka mu gundi nti oli ne wanaaba talina position ye naye ajja kumugamba naye osobola okukola kino because you have an idea mu hospitality ajaga osobola okukola kino with time ne tukukyusa nga tufunye ne tukuteeka nga tufunye obanga oyimiridde kuba kati saawa zino tetulinaawo kino bwe kiri ne bwe kiri naye olwa certificate yo naye kati saawa eno tusobola okukola kino sente ezo zoyagalaye tusobola ozikuwa naye ojja kukola nga kino then after with sometimes okyuke mu ebiri naye kati ojja kuwandika CV owandiike eno bikikirinanko ekino bane tubagalira ddala mwaliko kumira ku Dubai Uganda tusobola kumalayo byakwogera naye twabagambye tugezaako tambula n'abantu ba 2020 n'okudda waggulu basigadde mumanyi nnyo twagala ndinga n'abantu bamanyi nnyo twagala ndinga n'abantu abakyayagala okuyiga osobola kubanga wajja nze nenga okyayagala oyiga naye nze sikusubira muganda kubanga wajja wano 2020 2017 ng'okyali mbwa kirina upgradinga ye banaffe bangi babirimu naye gezaako okuba ng'ofuna ekintu kyofuna ekitambula tubaganya tubagayadira Dubai Uganda ebinyuma tebiggo tugenda gezaako tubakwatire ku nsonga ez'enjawulo naye omusajja wange abadde nnyo steady leero era leero obadde abasajja obabuulidde kati kuba bazze mu sekita gy'otegeera we tudda mu hospitality awo kuba mwembadde ne kino tekikola ki tebakyerabira eyo mwena gye muli gye mulaba nti wabi kyetuziye ensonga lwaki tubagamba nti mu upgrading gye twatandikira nze nabyo manyi nga bali mu farm nga balima nga sawa zino tayimirira wali oyimirirawo ne upgrading abo bonna bolaba wano mu Dubai n'ogali oyo mulaba bana bampombo basooka weereza mmeri gye mutamanyi mwana bampombo basooka weereza mmeri gye batandikira ne upgrading so kye twogerako tukitegeera so gezaako okubanga upgrade woba oyoza bintu manya twabyozaako abantu bayoza ebintu abantu bakuuta ekibuga twasimuulako okitegeera so tokiraba bubi wabula bro bakadama batandisa n'otuvuma mbu bannayuganda ffenna twagala nnyo babalista naye nabo nga baagala nnyo bwakadama abate n'abawala mise njagala egende okusanga omuwala n'omuggyako mindset y'obwabalista y'obwakadaama bannaani n'omugamba muganda wange va bwakadaama kizibu bagetinga comfort nze mama wange tambonyabonya bro kyemugamba tulina wano tutwenga ba housewife kigwe obwongo obwo n'ogenda kuba mukazi waka kulabirira mwana nakusiimuula olina kyekisooka okugeringa n'obako kyobeera ebyo byange sijja balisa abantu bagambe ekisembayo bannaye tuve wano abakomenti nga comment tuzisoma tuziraba mwebale nnyo abatwa advisinga
tujja bebaza ati Tetugana kuwabula tukyayiga naffe. mutuwabule mukole mukomentinge musubscribinge mutukonemu awo kiba kyakabi nnyo. Tubaganya omwekume mubeerere ddala obulungi Dubai twekume Tuba bakwata tukiggala. abasajja bakwata. Manya byolina ku ID omulimu guli ku ID ne company ya ku ID. Manya ne birthday good date zo bantu bantu n'omulimu Nze nkubulira abantu olina bangi freelancer naye tomanyi na sagala kuba nyine. tomanyi Bantu bangi na bamanyi na birthday eri ku tomanyi mulimu guliko ku Lwako bamukolera bukolezi passport ngajja. Tamanyi na date of birth. Bamukolera bukolezi ajje kadama duka kwata passport atali muto atanamala kusoma ne bamuleeta. Tafangayo kutunira manya galina. Abamu tebamanyi mutanyimbo alina ne ku passport amanya 3. Ye abadde mu kiyumba. bamubuuza amanya go gwali Ayogera kabi. ayogera Awadde passport gali 3. bamugamba ddawali Gwe sokodde wali. nti ate ekikwasiza kiki ebyogera Bamulabye bamuyita bulisha kasi badde bamukutte. Naye kyamutaasiza kubanga amanye biri kwa idenge gyali mu visa. So muganda wange fa bakola employment zino ezagundi ze tuyita freelance twebereremu. manya omulimu gwe wateekako manya kampani gye wateekako tujja baluisa tubaga nnyo mubeere bulungi.